oba kitegedde naye abandi abantu abasinga awo tebalowooza awo basobola okukeera enkya ne bawa Sseggona ne bamuyita obwekitiibwa ekitiibwa ekyo yaba akikozeseza ki obubi kati abantu tebaawula kigambo kiri n'ono muntu gwe bakiwadde naye muntu asobya ono omuntu gwe bakiwadde kimusobako ne bagamba yakoze kino naye taakinga omuntu naye totaakinga taito kigambo kiri nze awo abantu abo ndaba naye oluusi nyinza obutabanenya kubanga okumanya oluusi kuyinza okubanga awe kukomye okumanya kw'oyo omuntu ayogedde ekyo naye nga bwe bakeera enkya ne bagamba oyo wakitiibwa bwakikozesa obubi ye abanga ye nga ki ng'omuntu omanyi ebintu bwe bibeera bisaanawo mu mpolampola nga ate ababisaanyawo bwe balutamaguzi Ssemakula naye lutamaguzi oyo yayogera videos okoze byo obutagizanya singa otaddemu oba lutamaguzi bikinoyagenda akola naye lutamaguzi yagamba nti omuntu yali alumba Kyagulanyi ebiseera ebyo ng'ali mu DP talinasala ddiiro n'agamba abeera simanyi fuulu simanyi biki simanyi idiot simanyi biki ne kati ali mu kalulu ke yavumirira kayingiddemu naye yagamba ey'obutagenda mu Parliament ekimujjaako kinjera naye nze kyenjagala okwogera ku mbeera eyabaddewo eya kaadi kubanga gwe mulamu omukulu wadde nga mulimu abo abazze boogera ono yayogedde kiti n'ogamba nti mukwano gwaffe ali mu Amerika yagamba kyamuzawala twamulabye interview yagikoze kyamuzawala naye ekisinga si oleeta obuzibu kankuwulire abantu bafuna okwesimbawo ekirowoozo ky'okwesimbawo ne balowooza nti balina okutunda ebibanja byabwe balina okutunda ebijja balina okukola buli kimu balina okukola ki okuteekamu essente ennyingi ennyo kati bwe batamu kaadi bwe batabawa kaadi obasanga alowooza ekibanja kyagenda buli kimu kyagenda ate tafunye kaadi kati abasinga obulumi babuteekaawo kituufu awo kiva era Patrick ali mu bulumi kati bw'oba tunuulira kati fenga Patrick musajja yali akoze obusente bwe babu CBS abukuŋŋaanyiza busonze amanyi nti agenda kufuna kaadi kyamukuba wala n'atagifuna ate ne batamunnyonnyola lwaki tagifunye bwe baamaliriza waliwo oyo omusajja gw'oŋŋambye wa ambulance nze mbadde waliwo omusajja gwendaba ali awo w'erubaga awo naye omusajja w'erubaga oyo yateeka emiliyoni oba zaali 3 ku kitebe oyo ambulance yabadde akaya ye nga ayagala okusonda zino sente ze baakusonda kubanga tebaasalawo muwendo waliwo yali asobola oteekayo 5 waliwo yali asobola oteekayo 10 waliwo yali asobola oteekayo 2 naye ye yateekayo emiliyoni eziwera 3 teyeegerera nnyo nga talinamanya kijja bwe yamala omanyi Abaganda bano baali bagezi waliwo abeegula amaganzi oli ne yeegula amaganzi ng'ageegula mu kuwaayo ssente kwekwo okwetema okunene kwotateeka waliwo abeegula amaganzi Mulinze Farm Zirobwe kutuusaako the Farm Meat Festival. Eno festival ya kulya nyama na ndongo. Eat till you drop. Kulya buli kika kya nyama paka kuwulira bubi. Kulwa mukaga nga mukaga December. Ku Farm Zirobwe shillings 15 misana lwokka okusulayo 20. Etika ziri wali ku Solin Foods oba ku essimu noti 779 emu 7 mukaga 3 ebyennyanja embata amumyu enkoko enjoke ey'oluwombo ennyama ya ngamiya sekoko embuzi ente ano tugenda kulya buli kika kya nyama kiwali owulidde ate nga kuliko emmere yaffe ya wano n'ebibala ne juisi tulina ne VIP lounge ya $5,000,000 y'abantu 30 tukuwa embuzi namba n'ebyokunywa byonna bye weetaaga amakampuni mukole booking katikati story time olwo King Saha Winnie Nwaji ne Ray G balyoke basumulula endongo onowulira tufuna penyo wandiike The Farm Meat Festival Mulinza Farm Zirobwe mukaga December wulira batadde mu ssente Mulinza Farm Zirobwe Uganda Tourism Board KCB Bank Yalero Calf Laboratory Ryan HC Hospital MK Events Solin Foods Mulinza Foods Beach Store ni Rough Motion.
Okay, tuli ku The Truth Media, go subscribe, follow. Lunaku lwa kusatu ndine Muzeeyi Mawa waliwo comment eyajja ne bwagamba mbuno tokyeyanjula abantu bakumanyi. Omusajja n'akugamba, omukazi actually yali mukyala n'akugamba n'abantu abatutumufu era bw'atuuka mu kifo kyasooka okugamba amuswandi okweyanjula tekukoma, n'akugamba amalala gakkakkanye. N'agamba nti nno singa koko tekyalanga yewe yagamba singa ne koko tekyalanga naye nga yali amanyi yali akumanyi naye ng'okweyanjula tekirina kikikujjako akulaba abeerako kuno ne ku gundi abeerako ne ku mbozi mu kati abeerako kuno abeerako bamuyitaani erinnya ate saaliko erinnya tebalikutte naye ye yakayanawo singa kati yayomba ate omulala omulala yapeeza message direct n'agamba waliwo omukyala alumiriza nti buli kimu ekyamutukako okimanyi ng'ayagala omunyonyo ne mugamba naye omukyala oyo tuyinza obutamukola ki obutamwogerako. Omwana bamuyita Sumaya ali Saudi eyo yazinga message n'aŋŋamba mukulu maama mutubuulizeko omukazi bw'aba akola leviza agamba byonna byamutuukako okutta omwana mawabimanyi atunnyonnyole baagala kumanya ne ŋŋamba tunaatuukayo ate omulala abalala bo basima empeerezaayo tolina mulala kakati tolina mulala oyagala kusooka kakati njala kusooka n'oli sookera ddala njagala okumwebaza yebale nnyo yebalire ddala okuwabulwa okwo kubanga nange bw'okiŋŋambye ate nenkiraba ti omuntu yenna olina kusooka kweyanjula eri bantu nebwobanga obadde obeera nabo gamba amanya gange nze gundi newe meeting musookera yakukyalo nekyo nakikola just kwali kusaaga naye nga nange nali nkitegedde nkimanyi bulungi okweyanjula kyetaagisa naye nga neyanziza nnyo neyanzeega omukyalo oyo abadde omumbulidde mannya era nnyabo kwetondera ate neneebaza n'ensima okuwabulwa kuwawabulwa. Omulala yagamba kyagundi kya mukyala naawe ssebo njagala okuddamu nsooka kwebaza nti weebale nnyo weebale ddala naye nkuddamu ebigambo bino kyomukyala oyo byayogera bya bulimba nze sina kyemmanyi kyenja kujja kulumiriza tolina kyomanyi sina kyemumanyiiko kyenzija kujja ŋŋambye nti nga bwabadde agamba byonna obimanyi mawakinakimanyi naye nga mulaba nga abyogera nze sina kyemmanyi anti waliwo omukyala ng'agamba ayogera erinnya lyo nti obimanyi naye nze sina njala ŋŋamba bano kati abadde bagamba nveeyo nze mbabuulira nga sibalimba sina kyemmanyi sirina kyemmanyi naye ndowooza ye yalina kigendererwa kye okwogera ndowooza era nange nveeyo ntandike omukyala namugamba tuyinza obutabigenda mwebyo nze sina kyemmanyi kyenjagala okugamba bwe tuba tukoma naye nga balamusiza nnyo mwenna abali wano mwebale nnyo mwebale ddala okubanga mutugoberera. Amannya bampite Mawa Haruna Kabugo ne musajja yeddira enkima era nga nva musaza lya Ssaabasajja eri Mawokota eggombolola Kamengo district Mpigi ekyalo bakiyita Magejjo. Oyo ye Mawa Haruna ng'omumanyi obulungi oba gwe mulaba n'olw'ensonga eyo yes abantu balina obbabuulira n'olw'ensonga eyo njaleera okugamba nti banne mwekuumireko tujja kuba tubatuusaako byonna byonna ebitambula obbanga musobola okuba nga mutugoberera mu mboozi mukati ne bwe tuba nga tuzzenga wano ne mutugoberera ekyo nakyo kirungi nnyo era tujja kweyongera okubaweereza ebifa mu ggwanga naye njala bategeeza nti nze bannange njala nnyo okwogera amazima ate era ekyatuweesa amaaso gano abiri kubanga tulaba kyatuweesa amatu abiri kubanga tuwulira buli sayidi ekiva eno n'ekiva eno maaso abiri osobola olaba ekiri ku sayidi eno n'ekiri ku sayidi eno situnuza limu situnuza limu kyova olaba nga buli sayidi sobola okugitunuulira neŋŋamba nti nze ndowooza kyandibadde kitya bwekityo so yembeera nze mwentambulira era njagala muntegeere embeera eyo nyini mwetuli naye nga tugenda kusooka tubagambe nti emmotoka we tutudde bagitunda
tuli kusula motors sula motors Makindi kasito otuuka ku nkulungo ya Salama Road ekisalamu ekidda ku Entebbe Road wala mafuta bagayita Africa Oil then opposite wetutudde bagiyita sula motors wetubeera nga wetukolera akantu twakakyusa tukayita akantu era sinza nange mutabagamba nti sula moto wano nja kweyongera okubakubiriza nti wojja oggula emmotoka ogivuge nga tolina pressure yonna ojja gigula emiliyoni oba 5 oba 3 zonna kali zonna muteseza oba 10 ne balance n'abasigaddeyo bakwata mpola tagenda kukuleetera buzibu oleme n'okulya oli akusange ng'otuddeko oli mu kulya mmere agambe gw'olya emmere wamazeeyo obeere mu woteeri otudde oli mu kulya ku mmere odduke oyiwe n'enva bagamba omusajja adduka ki tyati yagula emmotoka musimanyi mu bakaligwera eyo gye mugulaagula emmotoka mujje wasula moto mufune emmotoka yonna gy'obeera nti ogyagala ku bbeeyi yonna ayina emmotoka z'emiliyoni 10 z'emiliyoni 2 5 emmeka mpaka ensawo yo bwekusalako jangu ofune emmotoka wano kusula moto obenga osobola okubanga oli mu mirembe gyo ogenze kuziika tojja kusanga nti ate mbadde ni mukuziika ate nensanga abasajja bayimiridde ku motoka yange olumaliza okuziika ne baŋŋamba emmotoka tugibanja tugitwala katikati bwagenze kuziika kyamuswa oddidde ku booda emmotoka baagitutte bw'ogula wasula moto egyo tebibaawo obeera safe n'essimu weeri obeera safe n'essimu weeri ekkubirwa muganda wange ng'oluddewo waliwo sekuyitale waabwe ojja mulaba bakwatanga akasoma tiye munne nafunyeemu obuzibu nti kale haji nafunyeyo emitwalo 5 ntigaleete ekyo kyosanga ewasula moto genda ofune emmotoka musula moto totawaana walala wonna ebibanda bingi naye wasula moto bakamba bati ebibanda bingi naye ebikolwa ebikolwa ewasula motors bikwagazisa okuvuga emmotoka eyiyo mu kibanja mpola era bukyanze ndabasula moto sirabangako basirikale nga bazze banoonya emmotoka mu kibanda nga bagamba nti emmotoka tunoonya mu kibanda muno emmotoka eno era bikanzibe sula moto emmotoka gyagula naye agiguza abantu amala kugyetegereza n'okugyekenneenya ekyogedde kituufu okay naye nga ngamba bawetaaga okugula ebintu ekyalina bamuyita buy with Joseph yekayekayi kasokonje mpasuwadi awo buy with Joseph oba oyagala oli Kampala oyagala kulokola budde ebintu asobola bikuweereza okuva eri n'omuweereza ssente ebintu ne bituuka wano oba oguze ebintu eri nga tonatuusa kubireeta naye ng'okyalina byonoonya alina zi warehouse wasobola okuteeka ebintu byo then buli kimu ne kiggwa ate naye kenyina asobola okukulambuza obutale obuli authentic China buli kimu neguba nga kuggwa bulungi nnyo wiiki nga tuvudde ku rallies ezitambula buli kimu wetugenda nga tulaba enkuŋŋaana we ziri okukubwa buli wamu tukugamba nti ate wiiki yaguddemu tugenda oyingira Monday nga omuntu eyalina okulangirira ebifo bamukwasizza fayiro abantu ne babeera ku bunkenke abamu babadde mu nkuŋŋaana ne babasoma amannya gaabwe nti gundi gwoyiseemu bagenda tunula kulukala nga tebaliiko eyabadde awaddeyo ambulance etambulye ku president oyo ye yagijjeeyo immediate kasi ategedde nti kali tagifunye ambulance n'agyeddiza n'agamba sikyayina budde buba wa ambulance ensonga gye yawadde mbugo bawadde kaadi takwatagana naye abantu be bayinza okuba ambulance ye kyensonga gye yawadde kati anaamaliriza ng'agambye nti ti ambulance agibasonye naye ebigambo ebingi bibadde ku kaadi ndowooza eya Mathias Walukagga n'omukulu n'owekitiibwa Sseggona ndowooza ebigambo ebingi we bibadde awo nawe tubiwuliridde then awalala we bizze nga bibeerawoko ndowooza bibadde ku kaadi y'e Kampala naye bagiwadde Malende then ne baddira omukyala Zahara Luyulika ne bamusindika gye yali asoose okusaba okusooka ate gye bamusindise ne bamuzza abantu nga beebuuza otuula otya ebibuuzo bya senior 6 ne bakukomyawo ate nga bakuwadde results za senior 4 kati ate bano abajja okutula ebibuuzo bya senior 4 bo ne baba nga batuulira bwereere kyadde bategeeza nti abantu mwagenda mu vetting nga mubagambye mubavetinze ku Kampala kati ate mwakomyewo nga mubawadde gundi ndala
kati bana babaddeyo bo mwabayisiza batya omwabadde omusajja wani David Musiri kuba wali osabye nnyo bamuwe kaadi David Musiri omuntu omulago wali ogambye bamme kaadi nga tuyagala bagimuweere ddala yali Namboze bagimuwadde ekyo kyogedde wano enfunda ezula ng'ogamba Namboze kaadi emugibweko Flavia Namulindwa teyafunye kaadi ekintu kino ekyokumuntu abatubutawa kaadi abamu kibalumye nalabyeko olunaku lwaleero interview Patrick Mujuka gyakoze ng'ali ebweru n'agamba obutafuna kaadi kyatataganya ebintu bye bingi era kyamukuba wala yali takisuubira nti agenda kufuna kaadi abantu bajja ne hopes nene nnyo ndowooza mu kaadi eno ne bafuukira akakaadi okitegeera so mukulu mawa omukulu Seggona okuva jjo kadwe zafulumye ndo zakola interview eziwere nnya mu bifo ebyenjawulo njagala tuwulirizeko ko kati ni ku interviews bbiri gye yasoose then ne Wakungu gyabadde ku barometer yabaddeko then n'omukulu ani erinnya lirimba mutwe bisere Wenakaseke yavuddeyo n'agamba mbu wantu tuli mu byabe abitiibwa kaadi ze tulimu simanyi oyo bamuyita Lutamaguzi Semakula kati mbali nyagala weeko katiri olyoka otandika osumulule otunyi soko abantu batereyo bazuulire batereyo mbabule oba soke neno kubanga kakati bendera bagikomye simanyi kyozza kugenda kwesimbawo nga independent oba ogenda kuba mugonvu ekibiina ogenti kansigale eno nkolere ekibiina kati ate nkolere ekibiina nkikolere mulimu kigolidde bampadde mulimu ki I mean, it's not late, bagambire nti bampa omulimu bampa olweyo bampa ekisiimuula nkole naye kati for now siri deployed so siina buweereza bwenyinza kugamba nti buno bwe ngenda okuwa ekibiina. Are you standing as an independent? You see, candidate again. I have no personal project in Parliament ya Uganda. Look at me. I have no personal project in Parliament ya Uganda. In Parliament ya Uganda, they deployed. About deploying, there are different stakeholders. Abantu b'Ebusiro bebampa deployment mu 2010 Busiro East to be specific. Anti nkeme bw'okwogera Busiro generally kuba abantu ze bayita omubaka w'Ebusiro 2016 ne bakiddamu 2021 ne bakiddamu so 2016 the other stakeholder and deploying a kyali kibiina kya Democratic Party 2021 abantu b'Ebusiro begatta n'ekibiina kya National Unity Platform. So one stakeholder has spoken. Naz yazudde gwalowooza nti yansinga n'abantu b'Ebusiro ngenda bawo omukisa mbabuuze olunaku lw'enkya ntandika nkya okukola okwebuuza kwange. Jakola consultation. It's not a personal decision. So eryo limu dati ekyo kiba kiraga nti wabagenda kola consultation kitegeeza ki akyasobola okujja independent. Sisobola kumanya ojja kubuuza bali kubanga bwe bayita ab'ebisaanyizo nasitula ebisaanyizo n'embiteekayo byemmanyi n'okutuusa olwaleero nti bisinga ku by'abalala naye ŋŋamba ku bisaanyizo ebyo ebyalangirirwa wabanga waliwo ebitaalangirirwa nyinza okuba nga ebyo saabigira ki saabimanya naye ku byalangirirwa namanya nti mbasingako. Ekyomukisa omubi njogera ng'era abasajja abakulu nateeka ebisaanyizo byange ku mmeeza mwe abamawulire musookaasooka ne mumbuuza kyendi ne mbabuulira kyendi abantu nga mumulaba omusajja azze mu kwewaana n'ebifaanana bwe bityo owulidde buli lwe mbyogirako abantu banyiiga bunyiizi naye nga bwe nandibadde neewola ku bya munnange nti singa tekibadde nti biwewuka nandyewoze ku bya munnange n'emyaka gino so nze I am okay nti abakulu basazeewo omanyi ekyo kiwudde kati manya nkwe ku Lutamaguzi tugenda okutandika kati Lutamaguzi yamuze mbwati babika oba bamasaza otandika otubuulira ab'ebitiibwa babeera eri ku
ku bitebe by'ennono olidde ssebo ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono wano twagala buyinza si bitiibwa oba nga wakebettereddwa emmeeme nga waliwo ow'ekitiibwa kyo gwe bataawadde kaadi ngwegayiridde erinda mu lukiiko lw'ekika oba mu nkiiko z'ennono naye wano tuli mu byabufuzi era ensonga lwaki olaba osanga fuutu sooja nga wa mugaso nnyo n'okusinga gwe gw'olowooza nti nno wakitalo kubanga fe wano tutunuulira bikolwa byo ne tutunuulira ne impact kiki kyotugattako bannaffe abamu tebabawadde kaadi wabaddewo ababadde batagaataga era naawe bw'oli bw'omuwa kaadi atagaataga omanya ayinza okuteguka omulundi gumu n'agwa ne kaadi yo wabaddewo abalya mu lulime ne mu lusise abo nabo gye bali kuba ekibiina kirina intelligence esobola okukola risaaki emala n'ebabuulira guno musota guno si musota baddembe okunoonya ewali ebitebe gye basobola okubawa kaadi ebirala n'ekitebe kya national platform bwe kiba nga kikoze okusunsula kwakyo nga kiraba nti bano be basaanidde ate mwe bamukusuubira nti tebasaanidde abasinga kubo basoma amateeka basobola okukola apiiru basobola okuba nti osanga wabeerawo judgment endala ewedde naye ngeno eyakozeddwa teyabadde tebeesinga nti oba oli wakitiibwa oba oli waki bakoze ku busobozi bwokugula. Okay. Mukulu mawa ebigenda mu maaso obiraba obiwulira ebigenda mu maaso tusooke wannamboze gwe bagiwadde mbiwuliriza bulungi yes ate era mbigoberera bulungi sobola nali kugambye nti wandinfunidde akadde artisti buwiiki neba abantu sobawa akantu okuva ku Monday paka ku Sunday mukwano no kubanga abantu bano betaaga okuyiga yeah true muna ddala ebyobufuzi bibikulembera eggwanga buli kimu kirimu ebyobufuzi eggwanga lyaffe Uganda kulitambulira si Uganda yoka everywhere etegedde kakati bw'obanga ebyobufuzi omuntu oyagala bireetamu muzannyo nakubireetamu mukwano nakubireetamu kusaaga gwoyinza obanga olabe ekyo kyolowooza ku ssaawa eyo naye ate nga tomanyi ggwanga wa gy'okolaki gy'olitwala Luttamaguzi oyo lwaba nti wafunye eddoboozi eryo limu naye ayina akatambi ke yakolako emabega eyo ng'agamba nti osimanyi fuluufulu simanyi idiots yali alumba ng'alinga alumba Kyagulanyi n'agamba omuntu alowooza ku kalulu simanyi agenda ku ayina ebintu byayogera lwaba simanyi oba osobola okunoonya awo vidiyo za Luttamaguzi zabadde ayogera naye simanyi oba oteekamu kino otunuulira ani Luttamaguzi yayogera yayogera ekintu kye yali ayogera nga kiraga nti Kyagulanyi bw'adda mu kalulu ajja kuba omusiru asembayo mu nsi. Okay. Lwaba tesobola kunoonya naye akantu ako kwe kali nako wandibakazanyidde abantu ne bakabuliriza kubanga njagadde nnyo abawuliriza bawano oba abalabi bawano tibafaayo ne bawabula ne bakomitinga ate bagoberera kitegeeza abantu baki bavunanyizibwa. Ayina evidiyo gye yakola naye yali agamba nti omuntu agenda mu kalulu ajja kuba abaye musiru asingayo mu mwaka oba agenda baye musiru akyasinza obusiru kantu ako simanyi oba we tunaakafuna naye nga abawuliriza bandibadde bakola ki bakawulira kati Luttamaguzi mukulembeze yalondebwa abantu b'Nakaseke naye olumu alina ebintu byayogera ndowooza nga abyogera oba olw'okwagala ennyo oba olw'okukoma ng'alina bwakoma oluusi okumanya nti kyegenda okufulumya kigenda wa kati vidiyo eyo nga bwagambye nti abaki ab'ebitiibwa bagende mu nkiiko z'ebika bagende biki naye gwe ng'omusajja Omuganda ekitiibwa ab'ebitiibwa ekyo ekintu akituuma abeera Ssaabasajja yakuwa ekitiibwa nti ab'ebitiibwa kati obanga ate ayagala okuvvoola ab'ebitiibwa oba ekitiibwa kya Ssaabasajja kyawa abantu be gwoba okoze otandise okirengeza
Abe bitibwa wano twetaaga bagenda mu nyimbe bagenda mu ki. Bali mu lusene mu lulimi. Bali mu lusene Ssaabasajja alina abantu bawe ekitiibwa era ng'alaba kikoze eki kibasaanidde kibagwanidde. Naye oli gwe bawadde ekitiibwa so kikozesa obubi. Okay. Naye oli bw'abanga gwe bawadde ekitiibwa yakikozesezza obubi. Tekijjaawo kitiibwa. Mukwate ng'omuntu ye. Mukwate nga ye omuntu. Tolumba tayita eri. Eve Mmengo. Oba kitegedde. Naye abandi abantu abasinga awo tebalowoozawo. Basobola okukeerenca ne bawa Sseggona. Ne bamuyita ow'ekitiibwa. Ekitiibwa ekyo yaba akikozeseza ki? Obubi. Kati abantu tebaawula kigambo kiri n'ono muntu gwe bakiwadde. Naye muntu asobya. Ono omuntu gwe bakiwadde kimusobako. Ne bagamba yakoze kino. Naye taakinga omuntu naye totaakinga taito kigambo kiri. Nzaawa abantu abo ndaba naye oluusi nyinza obutabanenya kubanga okumanya oluusi kuyinza okubanga awe kukomye. Okumanya kw'oyo omuntu ayogedde ekyo. Yes. Naye ng'obwekisi bwe bakeera enkya ne bagamba oyo wakitiibwa bw'akikozesa obubi ye abanga ye nga ki ng'omuntu. Omanyi ebintu bwe bibeera bisaanawo mu mpolampola ng'ate ababisaanyaawo bwe balutamaguzi Ssemakula. Naye lutamaguzi oyo yayogera videos okoze byo obutagizanya singa otaddemu oba lutamaguzi bikinoyagenda akola anti ndaba video naye lutamaguzi yagamba nti omuntu yali alumba Kyagulanyi ebiseera ebyo ng'ali mu DP galinasala ddiiro n'agamba abeera simanyi fuulu simanyi biki simanyi idiot simanyi biki naye kati ali mu kalulu ke yavumirira kayingiddemu. Naye yagambye obutagenda mpale ekimujjaako kinjera ne naye nze kyenjagala okwogera ku mbeera eyabaddewo eya kaadi. Yes. Kubanga gwe mulamu omukulu wadde nga mulimu abo abazze boogera ono yayogedde kiti n'ogamba nti mukwano gwaffe ali mu Amerika yagamba kyamuzawala. Twamulabye interview yagikoze kyamuzawala naye ekisinga si oleeta obuzibu kankuwulire. Abantu bafuna okwesimbawo ekirowoozo ky'okwesimbawo ne balowooza nti balina okutunda ebibanja byabwe balina okutunda ebijja balina okukola buli kimu balina okukola ki okuteekamu essente nnyingi ennyo. Kati bwe batabawa kaadi obasanga alowooza ekibanja kyagenda buli kimu kyagenda ate tafunye kaadi. Kati abasinga obulumi babuteekaawo kituufu awo wekiva. Era Patrick ali mu bulumi. Kati bw'obatunuulira kati fenga Patrick musajja yali akoze obusente bwe ba CBS abukuŋŋaanyiza busonze amanyi nti agenda kufuna kaadi kyamukuba wala n'atagifuna. Ate ne batamunnyonnyola lwaki tagifunye. Bwe baamaliriza waliwo oyo omusajja gw'oŋŋambye wa ambulance. Nze mbadde waliwo omusajja gwe ndaba ali awo w'erubaga awo. Naye omusajja w'erubaga oyo yateeka emiliyoni oba zaali 3 ku kitebe. Oyo ambulance yabadde akaya ye nga ayagala okusonda zino ssente ze baakusonda kubanga tebaasalawo muwendo. Waliwo yali asobolayo oteekayo 5, waliwo yali asobola oteekayo 10, waliwo yali asobola oteekayo 2. Naye ye yateekayo emiliyoni eziwera 3. Teyeegerera nnyo nga talinamanya kijja. Bwe yamala omanyi Abaganda bano baali bagezi. Waliwo abeegula amaganzi. Oli ne yeegula amaganzi ng'ageegula mu kuwaayo ssente. Kwe kwetema okunene kwotateeka. Waliwo abeegula amaganzi nga bo bagakolera mu kuwaanawaana ne bwe kiba kifu. Alina owaana naye nga alina owaana yeegule obuganzi eri abantu oba eri society. Yes. Gireke endowooza eri society. Kati abantu beegula amaganzi mu bintu bingi. Kati mu kwegula amaganzi abo waliyo abawaayo ssente waliyo abawaayo ebigambo. Agamba oyo ki kati ebigambo ebyo ne bimuwa obuganzi naye nga ebigambo byakwegula amaganzi naye nga tebirina
impact tebina makulu obanga tebizimba pate yes bisajjulula busajjuzi naye nga tebiina pate webisobera giyambira yadde akatono ya otegere naye nga ebigambo ebyo byegula maganzi kakati mu Nuupu abantu bangi bazze bawaddeyo sente abalala bawaddeyo ente abalala bawaddeyo biki ebitundu byabwe eby'omubiri nga bamu beegula maganzi nga bamu beegula maki maganzi vidiyo nyingi nnyo ze tusobola okuzannya wano nomala n'ozitematema n'owulira waliyo vidiyo ya Nyanzi ebadde etambula ennaku eyo naye bw'ogiwulira obeeramu obwongo n'obaamu by'ojjamu Nyanzi yagifunye wagiwulidde ya Nyanzi obadde ogigobera kakati kyegamba nti ebiri mu bintu by'obufuzi bya Uganda abantu babizanyiramu ng'ate ebyobufuzi eggwanga kwelitambulira omusajja oyo wemaligamba werubaga owa ambulance agoza ambulance yateerawo ne bafuutu soja ensawo n'agiteekamu milioni 10 okona kwegula yateekawo emiliyoni 10 anti okukitegeza kyekyogambe okona kwegula n'agamba fuutu soja mbateereddewo emiliyoni 10 mu nsawo yammwe n'azikwata n'agiraki n'amala n'agula ambulance kati oyo tomusuubira ambulance butagijjaayo kubanga teyakolanga ebintu ebyo teyabikola mu mutima mulungi yabikola kwegula yali kwegula maganzi mukulu manga tonagenda njagala okubuuliza bw'okera ku makya n'okola ebyo byonna ebintu otaddemu sente nnyingi wallahi tukusuubira kuweereza abantu oba kugenda eri kujjayo sente zo zewateekamu kuba obeera nga akola ki ali mu kuinvestinga nti olina okufuna amagoba ago sente zo zireme kufiirayo awo tuba tukusuubira nti bw'ona ogenda kukola oba ogenda kusooka kujjayo sente zo zewateekamu kkiriza gaana mulimu abagendayo nga bagagga sente bazirina naye mu paalamenti ng'anoonyayo ekyo okugamba nti ndi mubaka waki anoonya power wa paalamenti nga bw'anaagenda mu nsi oba agenze ettaka oba agenze mu America ekyo ekigambo nze ndi mubaka wa paalamenti bajja kiwuliriza nnyo ayambibwe afuneyo oba bazungu oba bakya bagambe bannaye mumpe sente ngenda kola kino waliwo abanoonya ekyo era oyo tomusuubira nti ayinza okukolera ennyo abantu ekiri awo asooka nazza asooka n'anoonya makubo alina okugyayo sente ze agazza sente ze ne wabaawo omuntu agenda mu paalamenti ng'agenda ku lwa ggwanga lye naye be batono ku mulundi guno ne wabaawo agenda mu paalamenti nga mu butuufu bw'omutunuulira nga toleese nti mukwano gwange muntu wange naye nga mu paalamenti ddala bwe tumutunuulira agenda kunonayo ki wadde pate gwe wadde naye awo tetutunulawo kitegedde wadde pate gwekoze ki kakati kangu ekyokulabirako tunuulira paalamenti erimu Nabbosa bamuwadde Mityana erimu Walukagga erimu Nyanzi towoza nze kugamba erimu ki erimu Nyanzi erimu Mulyanyama andi nze nyala nkuwulire paalamenti erimu ani ogambye erimu Nabbosa erimu Mathias Walukagga erimu Nyanzi erimu Mulyanyama nani omulala awo gwe nkumenyedde bo bade wakamenyera bana kumenyedde abo bana ogitunuulire bw'omala omutunuulira nti Nabbosa bamuwadde kaadi sooka olowooze n'ekubikolebwa mu paalamenti tumanye nti abirina bw'omala olaba nti Walukagga bamuwadde kaadi tunuulira ebikolebwa mu paalamenti abirina kakati bonna ovaawo oli kyava ajja okujja ng'agamba
n'abaliyo tebalina kye bakoze eki kibakoze ensi tetugenda gitwalira awo n'abaliyo abasoma bakola ki tebalina bye batukoze eki bye batukoze kakati waliwo ebintu ebimu nga naawe bw'obitunuulira bikusobera kubanga paalamenti ekwata ku nsonga za ggwanga kati nabbosa oyinza omugamba nti kale wali wanaaba afuluma ne tugamba tufulume ajja kuwuliriza bamuwadde lwa obedience kyogeza kugamba bebo bozaga nti omanyi Museveni yaliko somewhere n'agamba nti nze ne bwe mumpa ekidomola leka satubanga tunatuuka ku nsonga zange ekidomola ekyo kinaagira bugizi kiti kinaawanika eyo eggwanga gye twagala okulijja ate ndaba olumu gye twagala okulizza nambuuze mu myaka 3 ejijja ajja kuba afaanana ono gundi tomugeraageranya na mukazi oyo muleke si mukazi ono omusajja ali mu paalamenti ensigo ewoomera nedda muleke naye nga wannambooze wabaddewo omuvubuka omuto asomye abadde Makerere ayina diguri ate wa nuupu nga namboza abadde alina kumulera tulina okuzimba ttiimu egenda okukola ensi empya namboze yandibadde ogaidinga mwana ono namboze abadde yakaweereza ebisanja meka bina naye abo balina olukusa olukayana nti gundi aluddeko bina kati ate okuweereza ebina ng'okyalimu endasi si kibi naye akuze aweddemu ibwanga kati Ssenyonyi waali osobola n'omwongerayo ebisanja ebirala ne biba bitaano kyatu akyali muto ninambooza akuze ayingira omulaba ne mu mbeera zino ezibaddewo ennaku zino teyagenze in fact ne mu vetting yagenze yekka yavudde ku kitanda yavudde ku kitanda nga mulwadde waliwo abantu betutunuulira banyanzi ani agimu waliwo abaddewo abavubuka balooyi basomye ate nabo banuupu babadde Makerere kayanidde royi ebbanga ddene naye balabye nga bamusiri David baana bato basomye balina diguri bamusiri bawaddewo gundi bawaddewo Zara it is okay Zara okay asobola okutambuzayo ekisanja kino kyatambuza ekyasobedde abantu musiri bw'aba akuumye empisa asobola ekisanja ekiddamu okukola ki okumuwa bw'aba akumye obuntu naye ate naye alowooza ku kaaliya ye kyoyogera kituufu naye kyasinza okusobera abantu mu vetting yagenda mu kifo kirala tebatunyonyola Zahara tebatunyonyola nti no mu vetting bamukyusirizaayo ne bamuleeta enewa kakati mu vetting yagenda ku kifo kirala nange ekyo nabadde nkimanyi naye buli lwe tugamba ebintu bino twongera okufuna information bwe tufuna information nezijja jjo nabadde ewa Farouk era nga kiri nti Zahara yali ya vetting bwawaki walala Women MP bw'amala vetting bwa Women MP mu kusaba obwa Women MP yabusaba nga talaba ndowooza muliro mu kusooka ekyo kijjukira ffena Zahara bamuleeta agenda okulaba nga omuliro oguzze tagusobola ekifo kyasabye ne gwabadde alowooza nti oli mulwadde ali ku ndiri ne social media kyekola ne ground kyekola n'asigala ng'era ali ku kifo ekyo mu kuzzaayo empapula wano mu vetting amawulire genfunye olwaleero ku makya ku ssaawa 4 ku ssimu yange ameekusifu gagamba nti Zahara yazzaayo empapula n'ateekayo emirundi 2 n'ateekayo ki zino zibaddeyo era nga mu kyama feno public batuleka mu kiguumaaza eno mu public batuleka mu kiguumaaza Zahara yazzaayo empapula n'azzaayo za gundi Makindye Zahara bwe yazzaayo empapula bwe yazzaayo empapula bamuvetinga ng'omuliro wano wakati gwaka bamuvetingira Makindye ne bamuvetinga n'eze Makindye oli namulekawo ayitewo nga tewali lindako nakandi nga ya papo va mu bintu ne bamuvetinga nakandi ya papa Winfred alimba kuwulira ebintu ebiri mu byobufuzi obitegeere ekituufu naye ate Winfred alimba wano balaba social media ekuba ekola ki
Zahara ngeri empiki zizanye yazaayo empapula ez'amakindye eya wano mu kyama era gye ziri. Mulyanyama kwe kupapana kati ntandise okutegeera lwaki Mulyanyama adduka wano agende waani. Jukira Zahara eba mujjano baleeta waani baleetawo Mulyanyama. Nkugambye Mulyanyama ekimujja wano akyuse position already yali ategedde otegeera okola ki kutegedde awo ntandise okutegeera omanyi kituufu Mulyanyama akyusa position tumugamba lwaki okyusa position tanyega kumbe Zahara akyusizza position ate kyasooka nale kitingana kaawo Zahara baagala muzza makinde ki kakati betutandika kutemaatema bintu ebintu bingi tikakati Zahara abadde akuje bipande mama Kampala biki agenda nga mama Kampala azukuse yazukuka mama Kampala bwazukuka omuliro gwaka omuntu akusalira akabumba omuliro gwaka mama Kampala asaza akabumba ne meeting babayita ne bagaba nange mutabuse eki tugenda kola ki tujja nakutuga ekiseera tubajjemu meeting eyo wagimanya akole babayita oba tewagimanya nakandi amala nekumacha baba kwate munga zeke nyini nenkubuza nakandi afuguma ki nakandi amala pape ya papa ngolo ebintu bitandise okulengerwa ona akyalina embavu kyovola bangamba bannabyabufuzi timukole amaanyi agammwe bw'ona ofuna amaanyi go n'ogakola social media ogirina ground ogirina ate alina akadde we yakwata social media nga bawukanye nebba nga tumanye egenda mukwata ate nemunyweza bunyweze eti kyebagamba nande buli wakusatu mwekumire wano mugendanga funa ebintu ebitali byakajajjatta kati nkutegedde ate nga biva munda tinakandi bwava gundi ani babayitawo nakandi awo Zahara we yakyusiza empapula mu biseera ebyo nejjukira tiyali amaze olangira nti naavuddeyo kati empapula zisigala wa underground nga bonoogenda mu ofiisi n'osaba obwa manager naye n'oteekayo neza kirina n'ogamba singa wano nina omulimu nti mu buli mbeera kampuni ogisigalamu kakati Mulyanyama okusala eddiiro agende yali amaze okutegeera nti Zahara wanajja ate sijja musobola bano bamusiri David basimanyi baani ne basigala ku kigomaaza era bo nga bamanyi Zahara akoze eki agenze Kampala ebyo bye bayita ebyobufuzi musiri David simanyi bantege basigala wano nga balaba kwanga kaadi jukira luli yaliko 5 olwo bagenda beesa yaliko Mulyanyama ayagala makindye Ntege Faruku ayagala makindye musiri David ayagala makindye Sewanyana Alani ayagala makindye ne Zahara Luyulika bali aba bwe bamala okuzanya akazannyo ne kategeerekeka mu ndeeri bano ababiri bavaamu babagamba omu adde Kampala omulala adde wano oba okitegedde okwerumaaluma ne kuviirawo ddala kompulitire tetwaddamu kuwulira omu mbw'atambudde oluvannyuma lwa handshake eyo gye babayita lwali lunaku lwa 6 ku makya ku kitebe kya Nuupu tetwaddamu kulaba kwerumaaluma tetwaddamu kuwulira oli ng'asojja mu Zahara n'ayitibwa n'agambwa nti omanyi mukyala Zahara nti ogenda kudda wano era bano abataddeyo petition bagenda otuuka wali babalage wano twamubeetinga obujulizi oli twamubeeti era Zahara anaaba tataddeyo petition era babadde bataddeyo musiri yadde ataddeyo
ndozo bane Sewanyana nga ataddeyo Musiri atekeyo era bakitambuza na nnyo Musiri atekeyo Sewanyana tateeka bande bakitambuza na nnyo naye nze mbabuulira amazima Zahara yali yateekayo dda n'asirika era Zahara abadde akimanyi okumala emyezi okumala ewiiki nga 5 kubanga nze ngafuna nagafuna nifake nekubeera ne mukyala Zahara ali mu campaign ne mugamba genfunye wano ku ssaawa nyanga bangamba bakuwadde maki sinabimanya nenkubeera n'omuyambi we bamuyita Street Cool oba mumanyi Sweet Cool mumanyi omanyi yanyo Sweet Cool tuwamulaba ku kitebe wano nga ku launch wano nze siwagasasamaza ng'akimanyi omuntu weegundi agirina nze siwagasasamaza Nero kusoka wano we yali asabye bali be bali bamulebatize bamutwala wali bali ne bamugamba why gwe twatugamba nti mufu azuukira waliwo akagamba nakawulirangako nga oba gwali muzanyo wagamba omulambo gwegorodde agamba oli totugenda musobola anze ate nakawuliranga mu mupiira omulambo bagukubye empiso negudde engulu ne bamugamba mu kyama nejjukira na bano bali bateekayo empapula nabo nga basaba wano nonaateka kati naye nazzaayo n'ateekayo ezaawa eyo kaadi ewuda nyagala onyinyonnyole oginnyonnyodde bulungi mukulu mawa ngitegedde ate bwengoberera events ezize zitambulirako nga kituufu ali gwotegeera nnyo bwe batuuka wali okusogonga waba tosalabirivu naye nga otegeera bulungi tugere maaso ate osekaki kale ku bye tukola n'ebirevu bikwataganirawo kale yakubisalakololo eri gyewadde ogambe nti obadde obiraba ntandisa obbigoberera naye awabye omwana ono Nakandi ono omusajja ono ani ono yali omuyambi w'omugezi Luswa wali Nakandi ne bwe yandisigaddemu amaanyi ono omukazi gabadde kituufu naye okubeerako kompyuta si kibi naye Luswa yawabi era nasanga Luswa ku kivulu ky'Omega ne mugamba weesonyiwa omukazi omuwabya omugamba ayogera ebintu ebitakwatagana kakati ekaadi eyo bwetyo munnange naye atamanyi atafuna mawulire na kunoonyereza yasobola kuleeta ekyo nga tawadde bantu kituufu omanyi nakugamba wali wampawula nonga simanyi okumanya n'okukola ki byanjawulo okumanyika n'okumanya byanjawulo okumanyika n'okumanya byanjawulo kituufu so ebintu ebyo byadde bitambula kaadi yawa nemakinde giremulugunyako kati bona bataddeyo petition already bagenda kibakuba mu Facebook bagenda kibakuba mu nedda mulimba already twamubiri kuba nange kyade kimbuzabuza nga muntu atula atya senior 6 ne bakomya results za senior 4 ekyo bwe kityo bukyali naye kaadi ya gundi eya Woman MP nga we nabagamba ku kaadi ya Jacob Omutuuze nti bakola kituufu ne ku ya Woman MP bakoze kituufu bakoze kituufu Woman MP ekintu kyendaba kyebagina okuddamu ne okukola ne beetegereza in fact mbadde njagala okulabula era we ndiba nkyaliwo obanga siriwo kino okizanga nemba nyonnyola naye ng'olagawa wooli n'obanyonnyola oli Lutamaguzi omuziza Semakula mwe muddako okola ki okufuluma palamenti omanyi gundi yagamba Walukaga yayimba oluyimba nti ekimansa nnaku simakizima mpalo kijiba sampalo bino ebiri ku Ssegonono byagamba ab'ebitiibwa ekisanja ekijja Basemakula Lutamaguzi tadda be bafuluma andi Lutamaguzi era bwaba mugezi abantu abanga ba Lutamaguzi Nambooze Muwanga Kivumbi bwe mugenda mu palamenti ekisanja kino musibule nga bukyali andi Lutamaguzi wakugambidde ye tebamuzaalira mu palamenti ye obutadda mu palamenti takiinako yateeka n'emu yagambira ne waba asobola okuddayo n'abeere ewuwe kubanga ebyobufuzi abijja mu buje si bye ebikola ki ekyo akyogera kaadi agirina yagambye ye obutadda mu palamenti takiinako buzibu Lutamaguzi ayina kusiibula akoze ekimala ate kanti ubuulire abalabi bo bano banaba baagala okumanya ebituufu nga tebaagala kumanya bibacamula bucamuzi bajja kulaba ebintu ate bayigemu kangu ekyokulabirako nze bwe njogera ku bayimbi
Nenkugamba nti Walukagga mukwano gwange zimanyi best naye kaadi ye okujjawo Sseggona Walukagga si butuufu okuzaawo. Okitegedde? Lwaki abantu abo nze mbatunuulira nkuweeyo abayimbi teri muyimbi yali ageze mu parliament wa Munakitone n'akolayo mulimu tewali Katolu Bwama awo yeye abagambira bajja wani bajja bajjawo Ken Chams yes bajja the man I mean Ken Chams bajjawo the man bagamba ono aluddewo nnyo ono akoze eki ne baleeta Katolu Bwama naye yabagambira omundeke ngedendi okitegedde Judith Babirye yatusala magera n'amadda bwe yajja mu parliament omwanda we ebitundu by'ebyama n'abigira ati byawunzika bimutabudde parliament n'agisuulawo yabisabaga kapiira Rachel Magoola abadde ku komiti ya copyright akoze eki mu parliament abadde ku komiti ya neri bamukubye mu kamyufu omanyi bali balina akamyufu ab'okukyalo lwaki bamukuba ng'amazeeyo kimu ate nga yalwana emirundi ena nga tajja ne bamuwaamu yali akesima emirundi egiwera ena okitegedde nga tebamuwaamu bamuwaamu gundi bagamba twakoze ensobi. Sulaiman Madada yali muzanyi wa katemba. Olabika tewamumanyaako. Sulaiman Madada mumanyi musajja akobera. Mumanyi. Yakola yoki. Okay. Andika toko makwabo menya. Bachali banyi sina kulya oyogera ku Lutaaya. Lutaaya yachaliyo. Nina yatishire ekisanja abaddeyo twatwogera ku babadde neja lwekyo Magoola tekinnaggwako kati bannalonda era bamwongedde ibamwongedde kandi ogambye bannakatemba baba nabitone ababadde mu parliament twogere biki bye bakoze obamenye ne bana ababaddeyo luli nabo bimenye boogere Geoffrey andi ebimu ebirekera abana abalabizi mawanedda ebimu ate gundi mazongoto ebimu obirekera mazongoto mazongoto bamwongedde kati obirekera abo ababiri mazongoto bamwongedde kati bamwongedde naye owulira ekifema okota otekayo okutuna okuwuliriza enkuwulira bagamba ki ekyatuuka ne yamugamba mbuno okuleka bagamba ki Makota ate njagala okutu kuno njagala kuno kuwulire Makota kuno kuwulire mu parliament bagamba nti kulaakulana zero njagala kuno okutu ate era kwenkuwadde nange kuwulire Makota kuno kuwulire mu parliament amaaso galabe ebyo byonna ebisatu kuno okuli mu parliament kukulaga alina kyakozeeyo okulye Makota ku ground egamba ki kakati tuve mu bintu kakati tuve mu bintu byokola ki ebyoku okukyamuukiriza nze nkubuuli kakati akale n'okweka kuuto ng'abaliyo wala ayinza oba kuto tekutuukayo kakati mdala lwaki onyikwata nnyo buleeki ekije nkwata buleeki bw'otuukeka kuuto ogikwata nnyo buleeki gite mbadde nkulaga bannabitone ekituufu abeyita abo abayimbi mwabalonzi ate balina influence mu bantu balina wano influence naye balina bye basobola kubanga bw'oyogera oli aza ogamba nti onagamba nze siwa kintu nga siwadde kyakulabirako Katolu Bwama omusajja the man yali akubuulira obuzibu bw'entobazi singa zisaanawo kweyazekwekanga namu embeera egenda okubeerawo yali yasoma butonde bwansi environment ng'agitegeera na wano gy'olwabulamu Museveni yagambye nti ate nsi Lukyamuzi nali muwulirako mwajjayo Lukyamuzi ne mugenda gwe mubadde mulaba naye mu theatre mulaba bulungi emizannyo ne muteeka yaani kakati nze njagala abantu kati wabadde oyagala kuna boso oyongereko Rain. Ati kye wabadde oyagala
Kuna boso oyongereko. Wado yagala oyongereko Raini, oyongereko Flavia, oyongereko Warukaga. Flavia muleke. Nkazi Yesu byennyonyi naga akadda. Kakati waliwo ebintu ebimu bannange. Tutulire enseno gyeraga. Wadde Museveni ajonoona. Naye abanoonyo gizimba. Nabo tebono na bonoonyi. Ate saaga namwe mwonoone bwono. Okay. Oba kitegedde? Nkutegeera. Saagala bakole ki? Bonoone bwonoonyi. Bannabitone abasinga, pozi nga Warukaga n'abasoose. Babaddewo ne Magoola. Ayimini ani? Ogamba Warukaga. Si wabaddeera Magoola. Oba ye Magoola. Yasala ente nnyingi. Yoyo Magoola. Naye yabaddewo. Kale ono alina amalala wabitiibwa. Obikoze bulungi kwata awantu awo. Tunulira busire eno. Tusooke tutunulire ebigambo bya Sseggona byazaayogera. Enneeyisa ye gyabadde yeeyisaamu. Buzibu ki bwavuddewa? Alina watuuse ku interview n'agamba nti ng'ebula ennaku 2 kaadi zifulume baakuba ebipande nga baagala okumulaga nti nno already ali yakuba ebipande nga yeekubisa ewa Mpuuga. N'agamba naye ate ye kaadi obukaadi tesobola kumwerabiza muganda we nti Mpuuga yafuuka muganda we. Kitegeeza nti baade bakommunicating oba bamiitinga oba baade bakyali mu nkwatagana. Buzibu buvaawa? Kwaina ne weyatuka nakola semi n'agamba mbu nno ebisanje ebiri bye twakkiriza Kyagulanyi okwesimbawo ku bw'ekibiina bwa Gundi bw'avaako bw'ati nze President wa NUP addako. Ebigambo byabadde akozesa bibadde bifumita kakati Sseggona abadde n'ebizibu nga 3. Okay, ekisooka era basinga bye batunuulidde. Ekizibu ekisooka Sseggona alinamu okusoma okwo ebitabo ebyo bimuwaga nnyo nasoma lawyer biki bimuwaga nnyo alaga nti ye mulala nnyo wa kitalo. Okitegedde? Alaga nti mulala nnyo alaga nti wa kitalo tukyalina. Naye okuba ow'ekitalo ng'omulimu gwe eri mu Parliament ogw'amateeka nakino okwogera ng'agusobola. Twagala Sseggona kubeera nga si wa kitalo mu kibiina oba twagala Sseggona anaakola omugaso omulungi mu Parliament. Mathias awatasobolawo. Ekyo nakyo weekiri. Ekirala Sseggona ekimukuba bannayuganda balina ekintu kye bagamba mpalaniraako. Kitya? Yagaana okuwalanirako. Era ebyo bisudde abantu bangi. Binajja Dayasi yakoze kino kakati nammwe bwe mupaala mugenda okakana nga muyiye ekintu. Omanyi mawa yakoze bwe bati bwe mupaala mugenda nga mukola ki? Kati Sseggona yagaana owalanirako n'abeera ku sayidi ya Mpuuga. Era kyekyatuuse ne kubaagala kubeera ku sayidi ya Mpuuga. Era kyekimu ekyaleetera Hidamani ekyakimuleetedde ebizibu mu pate. N'akinogera eddagala. Naye n'ajjamu ziraba juga naye yasooka n'agamba nti ekya Mpuuga biki oli mukama wange wamulaba? Namulaba mu vidiyo. Kati ku social media kuno nakugikuliko abantu abatatunula. Wala. Nga amaaso gaabwe galina we gakoma okulaba. Tegagenda beyond. Ne batandika. Okay. Ne bavuma ne bakola ki? Hidamani bamuyisizaamu eggaali awo omusajja batu bakoze batya n'abeera ku ground ye ate ne kibiina kati n'akola ki? Era ye yayise Manyuga ndowooza tewabaddewo mulala. Olina statement gy'okoze ku kibiina ng'ali yegeyege ne ku ground nga naye ali yegeyege. Naye ng'ekyalimuleetedde obuzibu kuvaayo n'agamba bannange Gundi mugamba ebitaano yabirya. Muleeta obukakafu. Naye wadde yabirya naye nze mukwano gwange. Sijja muvaamu. Kati ng'abantu babalina muveemu. Omanyi ne ku social media kuno kuliko abantu abatayigiriza.
nga bonoona bwonoonyi kintu nga balwokuba mu muliro nga balimu okukuba bukubi kintu obera waliwo abantu obolaba waliwo oyo ali mawale abeera South Africa ali bw'omutunira bambi ali oyo olaba nga baba asuze kwogera ku nsonga za kibiina alina ensonga ezizimba pate tasajjulula nono omusajja oba okuta okumukwabulirawa oyo naye womulaba naye mulungi waliwo ensonga zolaba nga lumbuye amatu agalina nze sigalaba matono naye ate agenda n'atuula nga takyukamu bwati takyukamu naye kalina musaba tandika okyukamu abantu balaba amatu naye maye bakwatulula eno munda naye lumbuye olaba ng'ayogera ensonga ku pate yaki abeeramu olumu alabeeramu n'ensonga zotunulira nga ki ntuufu zandiyambye ekibiina okutambula oba okitegedde kakati waliwo abantu bolabanga mu butuufu ku intaneti kuno tebali ku kiri kyenasoose okugamba bakiyita batya okwegula amaganzi waliwo awo golaba nga teyegula amaganzi ayogera ekituufu nga bakirina okukola ki gwokuba naye nga bw'otunulira ekibiina nga Nuupu kati mu mbeera gye kirimu wano bwe kigenda okufunibwa okusoomoozebwa ku bantu be balonze okw'amaanyi kubanga bajje ku muntu kaadi n'atakkiriza nti banalabye ab'Emakindye abasatu bali nga bagamba singa Musiri yagifunye yatuula ebigezo twatuula naye muki ebigezo kyeki kyebadde ogamba nyena abeera bakola ensobi aliuliza bande bagamba nga Sewanyana agamba singa Musiri David gwe bagiwadde oyo namulaba natuula naye lwaki omwana gwe mutuuza ebigezo ebyo ebimu ne bano mumuwa akasenga akakakali special era lwaki omwana gwolinoga ndi omwana kiki kyolesa ekyebigezo noga nti bannange yafunye first grade ye Mawaruna nga tomulabako anti kyenkubuuza lwaki mumuwa akasenga akali special ne mumwawula ku baana banne kati kyegambye awo Nuupu bwe buntu byeyina okutereeza bwebe yagala kugenda mu maaso kubanga omwana baba n'obujulizi tetumulabaoyo yali mugezi bw'aba yakulembedde tebeewuunya n'omwana tebamulabyeko mu kibiina tebatudde naye kale tugambe yajja first term mu kibiina tetwaddamu mulaba tugenda okuwulira n'akyusa essomero akyusizza essomero ate muntu gamba ati ate ku ssomero lyaffe yakyusa essomero kakati awo wali problem ate ne muntu gamba mbu yakomawo mu mpolampola n'atuulira ebibuuzo wano ku ssomero lyaffe nga mu kibiina kingi twalimu ffe tetwamulabamu ayite ebyobufuzi bya Uganda bitambula kakati ebyo Nuupu actually bw'oyogera ebigambo ebyo nzikiriza nawe 100% asobola okuba nga yajja n'ateekayo empapula ze ku gundi ekyo naye ate abantu beyalina otuula nabo lwaki teyatuula nabo kakati kyakakuwulya muganda wange nze abantu ba Nuupu abo basinga omulala ne bwe mba ngenze ku kitebe banjagala kubanga sibawaana bugwanyi sibavoola naye mbabuulira ekintu ekiki nga bwe walaba nali nkye nali mbagamba ku Malende Malende bakitereezezza oba kitegede mbabuulira ekintu ekituufu akati Seggona wayagala Malende n'oyitawo Seggona bw'omutunuulira ate muneno tetusingana ekyo kyo kirinako obujulizi naye ndaba ng'alina byakola naye wali akatoga omanyi baliwo abantu boolaba Malende bw'omutunuulira tukirize tugaane ekintu akikozesezza bulungi alwaniridde abaana babeera gwe kubuya okubeera mu kkooti okufuna looya ebairawe okyogedde nenzijukira ye yabadde gundi yavuddeyo ani tewali yavuddeyo nati bodambulu yabagamba bavuddeyo naye nga sikiraba ate nfaananyi sibirabadogamba edi mutwe teyavuddeyo bakomawo nga 3 naye tulina essuubi kuba babatumye bagundi nze mbeera mbifollowinga byonna naye babatumye bagundi era awo baba bali mu kkooti nali ku ssimu nga nkubira abali mu kkooti bennyini okumpe nze sijja kati mukazi wa gundi bamugana otyo omweyimirira nze sijja kujja ku mukutu gwo nga nimba bulimbi bantu kituufu kyogera kituufu naye gundi bamugana batya mukazi wo okumweyimirira Waiswa ekimugaanisa mukazi wo okumuyimirira bagamba nti tamwinaako muyinza enkyayinza okunoba era bye byaliwo bannange gavumenti ya wano nene dda kati God forbid
kali ngambe nti kale ebantanya mawa oli mukulu wange ndi muganda wo bakunze bagambye nze kweyimiridde banzikiriza bwenkera nefa akakati koti za wano zafuuka za kyekimu ne kiri gamba oli lyajja kunoba koti za wano tezikyalina mazima tezikyalina bituufu beziriko like seriously nogera ku makya nogambo tezikyalina kundi ajja kunoba batuufu beziriko naye ekyo kijja kitya Museveni aleeta bali bena bagambyeko anaagondera bye mugamba ne walaba nti si kituufu ne bwalaba nga tasaanidde Museveni oba pulezidenti wa Uganda bw'aba alonda abantu tobola nze saagala kikule babayita ba obedience saagala kikule nabana bano betulaba bagenda okugenda mu pulezidenti ensi bonna beetunuulidde saagala kikule tinjagala ampuliriramu ku kitebe tutunulye busobozi bwa muntu wane Museveni okwonona kooti zino agamba oyo gundi ajja kugendera ku mateeka kye gagamba bwe ngumuwa ne mugamba nti oyo bagirewo bati tajja kikola eggwanga aliwe tulitwala kati abalamuzi abo boyogerako balonda bali bakaada bamanyi era bwatambulise ono yali kaada ono yali kaada ate yasomako amateeka era awo eggwanga bulikoze eki werifiiridde ne bwaba DPC balonda mwana akuba emiggo nga tayebuuziza balonda mwana akuba emiggo ono agamba nti etteeka terikkiriza kuba miggo tebamuwa kyovulaba kati nze njagala omukutu gwo guno gubeere ku mikutu gye baliga nti gyaleetanga abantu abazimba ensi abamanyisi ne bonooba ofudde kubanga tobukyalinayo bbanga naye abavubuka b'ennaku zino ate muwangaala abavubuka b'ennaku zino temuwangaala okitegedde temuwangaala abavubuka b'ennaku zino temuwangaala mwina amalala mangi gegamba misakaadi malala mukola amalala we gatajjira kakati awo Uganda bwe yakola ki we yatuuka tovolaba ogirwano gijjayo ogiteeka mu mikuba emituufu tulina okuba nga twewaddeyo nnyo Nina Rose bagimuwadde nani gwe bandiwadde eyo Nina Rose bamuwadde kaadi simanyi nnyo naye bannabitone nabakusitemedde bw'obabwa bantu bajja kuddayo banoonyeze n'abalala ababamanyi naye bw'obawa batunuye tonni obagambe nti mawa ono omuwaayidde yakola bulungi Nsereko yaliko munabitone Nsereko ki Muhammad samulabako yayimbako nerinya yalina tabikoze naye yalina bibiri anti tekimujjako kiriya kirina tabikoze ye era gundi wamulaba era yalina bibiri siroya ati byalo yatabisoma luvannyuma nga bakubye edongo ku Martin Road neze simulabako nga yaline katono bwamera kye kyabagatte nnyo kubanga wamulabako ku kipande gundi ono gwe bakaweeka wempe ayogera empola omugundi yali mugwantambiya nalukola yaliko webitono anti era tekimujjako n'akwata ekkubo ettuufu ery'amateeka n'agasoma era mwatambulira ekituufu ekitone yakisuula wali n'agamba nti kino kakati kankubuulire mu nsoba gyasoba osomesa abaana nze mbasomesa yi onayo omwana we mugamba nti okusoma music n'okusoma obwalooyo oba n'okusoma obwa dokita omwagaliza ki tosika mukka damu ansa no nze kati nze nga ali mu entertainment oba amawulire kale amawulire sijagga mwagaliza nnyo kakati naye mu byebitone nti mwe mutunuulirako bano abakwata omuzindalo oba abajja ku stage but arts kintu kinene nnyo ebintu byosobola okusoma ate n'ofunamu nnyo eziwalo gye bayita sounding nearing music bingi ayinza okusocializinga mu mutunuulira kati wongamba omwana nga okusoma music nsobola lwaki bano tubatunuulira kubanga audience eno gye bajjamu ebatwala lyo lwekyo tuyimbiremu
Era ko batunira abategerekeka ne botuna n'omusajja Bobby kwanga ndogera kudda bannabitone yazzeeyo n'asoma yasoma amateeka n'asoma amateeka n'asoma ebyobufuzi buli kimu akikoze eki akiterezezza ne waliwo abajja obuzimu ndo mu gundi yadde n'asoma olw'erinnya Mathias Walukaga ne bamwana obwa ambassador wawulidde oluzungu lwe luzzeeko awo zaako oluzungu lwa Walukaga Masya ate nno mikwano gyange waluwulidde naluwulidde ne Walukaga namusiimyemu ekintu eki era kyekyamutwaza mu palamenti Walukaga yagambye nti bannange bonna bempangudde sinze nsinga okutegeera naye manyi tategeera ti nabo bambadde kaadi olw'okuba nze masinga okukola ki okutegeera naye Katonda abaako ne tayimu mwaleetera ebintu bye Katonda kati nze gwaleese waluwulidde n'agamba Katonda nze gwaleese n'agamba nkyali eno mu campaign newe naavaayo ngenda buli omu kumunoonya kinnoomu tukolere wamu ng'abantu ate nga negundi alikola consultation lindako ekyo nno Walukaga yayoge banabadde nade manyi Lukaga agenda kuteekayo kale tuzepuke gwe wantiikudde tweyuze nabadde manyi ke kayimba kagenda kuteekayo naye yakoze statement nkokkiriza byonna sente gyakoze yabadde nnungi agenda banoonya ng'olredi abamu baatandise dde ogenda okwebuuza ku bantu kakati lwabadde tuli awo ne zireeta kiyimba omanyi gwagenda ovuganya naye naga nti ate kakati ono gwe bandeetedde kikajje kyereere agenda gaya bugaya kiri kibadde kibawabawanga kirimu obugumu naye kati bandeetedde kikajjo kugaaya buki sukaali yali akutuze bugaayi era nze kyenjagala kiri bwe kiti Walukaga bw'ava safaari oba bw'aveeyo ateeka amaanyi ku kalulu abasajja abo babbi mawa kituufu babbi naye sukaali si yasinga owooma naye waluddeko nti sukaali atuze omuntu nze nabadde n'omusajja jjo bamuwadde kaadi ye Uweri Nakasongola w'NUP naye yagambye yali akalulu kali akagwa yali akawangudde bamunona waka amagye ne gamunona waka ne gatwala Nakasongola ne gasiba gagenda omujjayo nga n'okulonda ku ssaawa 3 balangirira agenda okugenda agambe nti banzibye abantu ne bamugamba togenda mu kooti totawaana kebakusibye ate olutogere mu kooti linde ekisanja ekiddako eyasiba omukozi wa Flavia ate gwe bawadde ono wekugamba ote obamumanyi akola buzungulu mumanyi omumanyi akola buzungulu nate naye jjo akola buzungulu eyayiye akantu ako bambi era bwe yavudde ku seeti nanyumizamu naye ebbali n'abaako byaŋŋamba ebyobufuzi si byange ebyobufuzi si byange kati oyo akola buzungulu n'aŋŋamba bw'atyo kati kiyimba ono gwe njogera ku lwanyuga nti Walukaga aleme kulowooza nti lwamuwadde kaadi ne kigwa n'abantu baleme mulekerera banaakwataganye n'ababbi agenda kuvuganya babbi bakirupanya kiyimba asobola omukulumpanya akaluluka n'akakulumpanya mpaka ng'akamututteko ayina okubeerawo ayina okuyambibwa muyina okumubeerako mpaka Walukaga ng'alayidde ate nga ono amwagamba agenda kwebuuza ku bantu anoyo omwajja bonna baagala mutaayiza omuwulidde agambye agenda kwebuuza kyengezaako kulaga kale ebyalimba bannabyabufuzi ekyo kyagamba naye ng'aba yasazeewo dda agenda kujja independent oba okukwata ekibiina ekirala kyonna kati jjukira bajja independent kirizagaana ayina abantu we baatwala ne banaatwala 5,000 aba bakututteko n'oligundi najja n'atwala 5,000 aba bakututteko ono kiyimba n'agamba kati nze munoonyeze 9 Walukaga ayina 8 oba munoonyeze 9 mu kamu walabako omuntu bamuwadde kaadi ku luno naye nga bagamba yali wakuna ali wano wa tasongayo nje kusongayo nze njagala abalabye bo mbawe ekituufu twagikola dashodeggwa twayagwa yafuna buna yali wakuna si yali wakuna bugenda okuca ku macaga ya baloti naye yapima bano n'agamba bano sanja
era kye kigenda okubaako yaweereddwa kaadi emitiana yayiwa babbawunsa ne bakusanga busazi ng'ogamba ati nno si yawangudde oluyi lwofuna kye yakola ate nga namulaba nga atali muna byabufuzi yayiwa babbawunsa nga n'ogamba bwogamimu yabadde wakuna oluyi oluyite jambiya nga bonna balina kukkakkana nti kituufu bugezi okutyaga yakula nga bw'omugandi sinawangula kuba luyi banoonya DRA forms nga bazirabako nga balabako ye yokka kati nga gwe langirira abalala bakubuze DRA form ko balangirira ziriwa bakwata omwana yalina DRA form ne bamuvungavunga eti face bagala gitunuza wansi n'azibawa kakati enkugamba kigamba nti temuddeyo ne mweyibala nti mwafunye kaadi kyabwedde ate juga kaadi ezo ziriko ebizibu bisatu nga bisatu bavuganya aba NRM oyo avuganya kiyimba owa NRM kati abakola ne ghetto ne bafuna bakifeesi agenda kuvuganya abantu abakola ne ghetto ne bafuna ne zikifeesi asobola okugamba kyowange mumperezeyo tata bbiri mpereza tata bbiri eno kiganye awe gundi bwayise wayise wala ne baweereza tata bbiri ne zijja ne zikola vulugu ayina gwe batawadde kaadi atamumatira atamwagala abadde ngaawo ng'amambu nno amulabanga wetameroni mazzi meereere awo na bagenda kutayizaani naye okulaba muno nga wetameroni si kirungi walukagga mazzi meereere oba kitegedde Nambosa bino ebyagundi simanyirako ewanu simanyi biki onodderi webake obeere wafunye kaadi wamaze simanyirako ewanu jangu Nambosa omumanyi lako ewanu yo omumanyi nga tonyega nkuwuliriza munnange kyogindegedde sigikulegedde Nambosa bagambeko Nambosa olunaku lwalero ayagala kuba press conference yegenda okusooka nga yeebaza oba okufuna kaadi nabadde mu kyalo eyo ng'akuba puulu over the weekend Nambosa yes bwana alowooza ndi kaadi gyafunye kiwedde n'abakoba tumuyita mwangu ajja basiba bonna n'abakoba tumuyita muki ajja kubasiba bonna mwangu ajja kusiba lake wanu asibe Nambosa kati ane Nambosa jukira agenda ba Nambosa nga arwanagana ne bagana ya jukira bagala wamaanyi yaze nade manyi bagenda jimu wabatu kati bitano gwe sinategeera naye kati bagenda kujja bamutayizi bitano simanyo bagenda kujja independent n'abakoba ayina emundu ayina abalamuzi ayina sente ayina bakifeesi ali mu gavumenti ayina bakifeesi eno babakola already nga balina ba distributing ayina bakifeesi todda onogamba ndi kakati lake bandi munnewe bali kunyamba simanyi kakati tawulo yino njijjeeko bw'onodda mu ebyo ekadi y'abantu ekadi y'ekibiina n'ogizannyisa ogenda funa obuzibu tyalazaala birika naye bayinza omwetoola ani ayinakere bwanu tutegeka ekivvulu balina okubanga banoonya kalulu oli eno otegeka kivvulu waliwo be bawadde kaadi nga balina okuteekawo embeera ssebo ey'amaanyi walukagga olina ofuna abakukuumira akalulu kubanga jukira bamaze okugaba kaadi ate ekibiina kyataguse daguse ku gulawundi bakwadde edda tebampadde kati abawagizi ne bakola ki ne basaasaana so nenooza mukwatire wamu mufune ekintu ekituufu mutwale eggwanga mu maaso naye nga nze njala bategeeza abantu mmwe abasigadde nga mugamba nti kakati ffe ab'ebitiibwa mwe muddako oye agambira kiinaako buzibu era nze nsaba abantu wano wammanga batono babalonda ekisaanya kino ne kiggwa basiibule nga tebanna basiibula bali kutamu egenda kitegedde nambooze toddayo okusaba kaadi ogumundi ogwomulala nga tumaliriza Kenya agaffe Kenya sooka omupityemuko ku gaffe Kenya kiri kitya ekiffe Kenya tekiriyo nnyo kyamaanyi naye
no chamanyi government ya Kenya bagikubye mu kooti ekyo chamanyi tosola gamba abagikubye mu kooti be baloya Berias Lukwago okay nga nsonga I mean be baloya ba Besigye ba kano da Dr. Kiza Besigye nga nsonga be bakubye government ya Kenya mu kooti nga bagiranga okwekobana ne government ya Uganda ne basiba muntu mu kuwaayiriza oba mu kukumpanya government ya Kenya yakwata Kano Kiza Besigye ne mukwata ne muwaayo yamuhandinga over ngate Kenya tena weragira ndi Besigye yayingira mu nsi ya Kenya ne mundu era Masakaruwa natekayo musango olwaleero ya misango gyatandise okulirwa government ya Kenya tumanyo wegenda kuliwa ate juga bagenda mu kalulu nabo omwaka bagujja balina okulaga obwenkanya kati awe embeera bwetyo bweri Kenya Besigye akutte wansi n'awaggulu Uganda bamugamba tojja mu kooti bali aba Kenya babatadde mu kuninga babagamba mutubuulire byali bitya so embeera eri Kenya okay embeera is updates zirwa bulali zo zitambula mbadde nina kyesikugambye nga wegambye nti buli kadde nnoonyereza ebita Nabbosa amanya g'amatuufu oba mumita Nalukwagaani empulidde ebitabo babitandise ebitabo ebya Nabbosa abitereeze mu wiiki zino 3 otherwise ebitabo bya Nabbosa otherwise bitano oba gundi kadi agitwala ani oba baagala ku bitano ne baagala ebitabo bya Nabbosa ebiwera byani mugisaamu ngafunye olwaleero kati webagenda mu vetting na kaukiko kokulonda okunoonyereza okw'amaanyi ebyo nabati babirabye before oyinza okujingirira naye Nabbosa si mu bubi weekyekinge negataliza okusaasaana nti ebitabo byo byandi bayegeyege kati bayinza okulinda wali n'okola bulungi byonna n'omala wakati awo mu kalulu ne bakuwandulamu oba omaze okukawangula ne balaga nti tokoze eki kubanga ebyo byonna mu byobufuzi babyetegekera jo nabadde Kawempe nabadde n'ennamba emu netuyita mu woofiisi emu mukwano gwaffe naye okimanyi nti yatandise n'okuwandiika abagenda okukuma akalulu buli lunaku asinga n'abantu abawera abagenda okukuma akalulu omukazi oli w'amaanyi wekawempe omukyala w'amaanyi mukyala yakola ebintu ku gurawundi omukyala bw'owuliriza abantu b'omu Kawempe be boogera ate tuyitawo n'ennamba emu ne tuyimirira ne tugamba kino kiwano ne tulaba ekifaananyi kati ate gyaba omukyala oyo balaba nnyo emboozi mukati manye emboozi mukati eno ogiraba eriko ab'NRM eriko abaaki eriko buli kategoro yonna zino kyano zammwe ze mubeerako olaba abakulaba wano oyina bangi nnyo gwe tolowooza nti oyina n'abaagala okumanya abaprofesa kati bwe twalabye ne tukyamanya aye ono tugatabanga gundi twagenza olaba nga yeyi naye nga woofiisi ejjudde awandiika buli lunaku abeera n'abantu abawera 3 kati nkulaga ki tigobeera eno n'ogayala mbo bampadde kaadi kumba oli eri kusensera kituufu ababadde alina abantu ab'amagye abajimu abaki nga buli sekita agirina mu ngalo ze naye yenga Nyanzi ali eri awo za sikaati kati mutegedde omukyala oyogedde Nyanzi ate Nyanzi naye tutawanya butawaana omukyala omutegedde sorry to say but naye ekintu ekyo bannanga bafunye kaadi mwenna mbabuulira mubeere siriyasi kana akalulu ke mugendamu nammwe nga bwe mwalangira obanga naffe we twalangira ni protest vote nabano baafuna bakifeesi vote kibaddiremu twalangira protest vote nabano ne bafuna bakifeesi vote ate babalina babasobola basasula babasobola bafaaninga basobola buli kimu okikola kakati mwegendereze nga mubeere serious mu kunoonya akalulu kubanga olabye kampeni bwe zitambula
ozayo bazikoze bazirese tambula genda seri akukona ku mukono teri akola ki obamanyi ate bangaye balina kibakoze bubaka bakugamba jugira dyeyo jali tamanyi bamwanyi musajja watu n'akakiiko takola ki kakali bw'oba ojjanga wano baza okugamba nti agenda oyiteeri otuuka obudde buyise kakali bw'ogenda oyiteeri kati babulagiridde lwabeera nakawuka nga weetooloola ogenda mpigi jjukira nga weetooloola oyiteeri mu kikubo ky'ettaka ogenda otuuka obudde buyise nange nakitegedde bakusindika eyo mu nsiko obwo bwonna bukodyo bwakalulu kola ki kabba kadireyingisa kukola biki kabba kadireyingisa ukwonoona otuuka eri abalonzi okoye kandidate mulamba bakuyisiza mu nfuufu wenna wenna oddugadde okola ki obyo byonna babeera babikola nga babimanyi temulowooza nti biba bifu kati ate bakola ebyo oli eyo waliyo nene abapulaninga oba wano tulete Samusanvu wano Kampala wano waina abantu abangi wano ne Wakiso babalete Samusanvu waliwo n'ekirala ekiriwo era kansooke kukiisa wano tewali walala we n'akiyisizza akakiiko k'endagamuntu kaasituka ne kagenda mu America nikagende London nikagende Canada kali mu kuwandiika bantu bafune endagamuntu basobola okulondera gye bali bwe bamala okufuna endagamuntu data bano be bamulina kituufu ng'olaba Abamerika wano balonda Uganda baloti yaabwe ebeerawo data bano be bamulina naye bamanyi bulungi nti bannayuganda tebagenda kujja kukola kye bawandiikidde eri ate munnayuganda gwe bawandiikidde eri yafa nnyafu b'endagamuntu kuba badde bazibaseera endagamuntu ebadde nga bw'obeera eri mu America ogifuna wano oyinza n'okukungaanya emiliyoni 3-2 kati baabalumbye wali babawa ne caayi data be bamulina bagamba ono yatiikinzo bwe bamulonda bwe bamala okuyingiza munnayuganda ozaalibwawo akasanga ti saza ki bo nga bajjuza nga gw'osigayo erina endagamuntu yo naye ng'eno ekola omulimu gw'otamanyi na muwendo Kyagulanyi ali eyo ebyo tabimanyi ne be mukyaza tebasobola kubuulira abantu bigenda bayamba kaakati ekyo gy'okitegere bwaga oli musajja mugezi kati agenda Canada awandiika abantu bagamba eri bakuwa ne ku caayi ngozo okwewandiisa okwagazisa bw'ogamba ne banno jukira endagamuntu ojagala kati ekyo kize mu feezi eno ey'akalulu bagenda kutuuka eyo bamanye bona abantu abali mu ezo ensi zonna bali 10,000 bajje n'ekitabo kyabwe batwale wali tegeera bakugambe nti bano bonna baalonda bagambe nga signature zaabwe ze ziriko buli kimu nga ofuna bufunyi bantu bagenda kulondera mu mannya gaabo ofuna bufunyi lisiti eyo ekitabo ekyo bamala obubeeri ne bakiteeka mu kajoge bona ne bakikubamu amannya gaabwe n'obufaananyi bwabwe babeera shuwa nti ono gwe bawandiika ali Canada bw'okimanyi nti nno n'abaana b'amasomero bonna babawandiisa nze batabani bange babawandiisa bonna otedi bali shuwa nti ono ali ate neeyazze bamanya ayita abo simanyi yinza oba mbuusizza abantu naye ng'ekintu ekyo kitambula naye gwe tebereza ne bateekamu essente ne balinnya ennyonyi ne bagenda batuuka ssaza ku ssaza bawandiika abantu oli munnayuganda nti akati endagamuntu yiino era ne passport ono yagifuna bo babanguyiza nanyo okusinga bali waka kuba bali waka bali babawa ne caayi abiwaka omutwe minene okitegedde kati ezo register bana abasajja balina register z'abafu obulungi nnyo bebazirina omulambo gukyasobola olonda bo bamanya nti eyabafu tugisetingewa enabiswalo eyo waliyo abakongo baffe abayingira okera ku makya ng'omulambo gwalonze register eno tugisindikewa tiyawali bali Fiji baliwa omuntu yafa emyaka 2 emabega naye nga wali yatiikinze register eyo tugisindikewa era bakyasobola okukyalenye nga tannafa yaleka atuwadde akaluluke
ate tokikuba nnyo oyitegere twagadi bwetu embeera eriwo naye nga campaign zitambula bulungi kyenzagaddeko ez'olwaleero zibadde tezinafiira mu bantu sinawuliramu muntu afudde sinawuliramu muntu gwe bakubye ki masasi kuba kati byoyogedde nti abali ebweru bagenda kulonda nga tebamanyi abaafa bagenda kulonda nga tebamanyi zitambula death certificate bazirina gundi wafa naye londako leero manyinze munnange mba ne bwino bakyasobola okugamba nti omulambo gwekalakasizza omutuufu bw'ayigamu n'oyigamu atayigamu n'ovuma tinange era sinza kivugaana kuvuma anyway tuli ku The Truth Media go subscribe follow ndine Muzeeyi Mawa media n'eddala oli true byogedde si bituufu bituufu kyekitegeeza sente ziriwa namuwana 10,000 olukumi lwesigalize oyakukonkola kikuneyambuliramu naye nga mwebale kuba balabi balungi mbadde ne Bukulu Mawa embeera bweti bwetambula ennaku zino tuli mu bululu ebintu bitambula things are changing here and there when you look at leero okeera kino kyekiriwo oddako kino kyekiriwo but diversions nyingi nazo muzeegendereze kati nkeratanyi yanyi nkeratanyi simumanyi nawulidde bawadde nkeratanyi bamuwaddewa bamuwadde wa Sempijja Sempijja bannaye tonyaga akalulu ka nkeratanyi bamuwadde wa Sempijja nkeratanyi mwana ali awo balina emyaka nga 28 gamanyi ge wali ogamba gajje abo mbaagala nnyo bajje mu pate abo mbaagala nnyo abo bankerettanyi abo kati abo bankerettanyi abo balina oteekebwako amaanyi bayingire parliament naye ekya Nambooze gwe jjajjawo akaddiwo tamutte Nambooze nokubuulira oli ŋŋamba ava kyemmanyi ayinza okuba omugezi kisanja kinayinza bakyasembayo nekivumbi agenda kufuluma ekavulaawo kisanja ekiddako ali ekinaagende kale bwe tubadde olunaku olwaleero tukwana olunaku oluddako tubadde kusula motors olw'emmotoka buli kika kya mmotoka mpya medium nkadde second hand third hand gwe ojja na ssente zo ovaawo weevuga gwe kasita ojja ne ssente nogaa nti zino zentandiseeko nazo oba zino zenninako oba zino zennina muyina mmotoka ki buli kika kya mmotoka ojja kuba okifuna wano kusula motors guba guggwa nga wokitegera emmotoka tekikyali kintu kya luxury. Yes, it's a necessity. Motoka tuze ojeta. Ebintu gaso bitekamu oluzungu bya bintabudde. Naye nange nja kubasibula mbagamba nti bannange tugenda mu kulonda. Okulonda okwa protest vote. Okulonda okulimu protest vote, okulonda okulimu ba chiface vote. Yeah, it's protest versus chiface. Kwe tugendamu mutusabire naye nga kyenjagala abantu mulonda abantu abagenda okubagasa oba abagenda okugasa eggwanga lyaffe lino kubanga nze essaawa eno ndi mukwano gwa muyimbi oba walukaga oba Geoffrey Lutaaya naye ate ayinza ye okubanga omwana wange taliba mukwano gwani omwana wange alina funa mwaga amateeka ge banaabaga amalungi so kati musindikeyo abantu abasobola otukolera kale